Musumba wagambye nti edda tewaliwo okusiibayo ku kanisa. Kyogamba ndi waddemba okumala divine n'enzira ye ewange. Ekyo ye kitusiibyayo bulijjo kiki kaakati olwo. Simanyi. Banange nze ekanisa eno njibaddemu okuva mu myaka egy'ataano nga ndika ki nkaaga nsanvu naye nga tetusiiba ku ki bino byonna ebyokufumba mbu house ya Gideon eno house yawa ebyo nze gy'emyaka nga tekikola ki naye kakati nze nagenda okukomawo kuno nga ndaba abantu batandise okukola ez'ennyumba ez'okusiiba kuki ku church yasimbi ndowooza yakumakinga sure nti bakuyambako oleme kuyonoona ngozeeyo eka sabiti mpozi naye nga ne bwogenda UK ne bwogenda US ne bwogenda nti ne ku GC titebasiiba ku chaachi olumala service nga baddayo kawaabwe nti ne ku GC yo ojogendeyoko olabe ojja kutuuka eyo ng'olaba bwe bamala divine nga bakola ki nga bagenda eka Europe yonna olumala divine nga baddayo naye kati wano ewaffe gyekyava nze simanyi oba kalica oba bakiki naye nga ekigige bakitandika kyakwatira ddala ebibiina ebifumba biteekwa okubaawo gurupu naye ekyo nkulabudde nti kolitambulako n'ogendako mu nsi endala olyekanga oligenda okulaba nga tebakuwadde ekyamisana nga ekyemisana okyekulidde weka bw'otambulangako ogendanga n'akasenteko ak'okuli ekiki ekyemisana nti ku kyaki kwandigaana okubaako ekyemisana naye si bad custom leka egende mu maaso kubanga eyambye ku bantu argument ng'egamba nti mu afternoon twagala kubasomesa mutegeere simanyi oba nga babasomesa bitegeere nze ennaku ezimu mbeerawo ennaku endala nti sibeerawo kubanga naye ennaku ezimu ze nabaddewo seraba nnyo kipya nti kye baali batusomesezza naye ababyagala nabo nti gye bali mu butuufu waliwo abalala abali ababifudde eby'omwoyo nti bw'otosiiba omwoyo gukoze eki